Kadama TV ku kintu ky'okwekalakaasa bakaddamu okutandika okwekalakaasa mu quarantine centers zebabeera batute nga kye twalabye abaana b'e Oman. Bakaddamu abaavudde Oman bwe beekalakaasizza e Mulago Paramedical. Ekintu kino bakaddamu ab'enjawulo bakyogerako mu ngeri ya njawulo, ng'abamu bakiwagira abamu tebakiwagira, era mu abo abamu abakiwagira mwe mulina abatannaba kubeera nga bakomawo Uganda naye nga bagamba newankubadde tebannakomawo Uganda naye bano bakaddaama bannaabwe balina ensonga zaabwe. Tetujja kukiwaako nnyo magezi gaffe, twagala nnyo bakaddaama nabo bennyini beeyogerere kuba ekintu kino kibeera ng'oluusi kikwatako nnyo ku bo. So be boogera buli omu akyogerako ng'akimanyi kimukwatako naye opinion ye n'agamba nti yeeyo gy'alabanga kintu kye kyali yeetaagisiza okukola. Katandike ne kaddaama ono ayogera ku nsonga eyo ey'abakaddaama b'e Oman abeekalakaasizza ne batuuka n'okubeera nga batandise okwonoona ebintu ku Mulago Paramedical. Yes, halo nnyabo oli Kadama TV. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadama TV. Nze ku pointi yange eya kalantiini sisobola kusalira baana abo musango kwekalakaasa olw'ensonga zange zino wammanga. Abaana abo bava eno nga babakebedde COVID nga tebamulina, era ebbaluwa e Uganda ne zituuka nti baasookera mu ddwaliro ne babakebera nga tebalina COVID. Omuntu yenna alina COVID teyeekweka. COVID avaayo, omuntu n'alwala, abeera tasobola kussa, aba alina kubaka okusigeeni. Si bwe kiri. Gavumenti yaffe yennyini yeereetedde abaana abo okwekalakaasa nga balaba tebakyalina kyakkola, balina kwekalakaasa basobole okuva we bali. Kubanga ne bwe banaayogera obwogezi tebajja bawuliriza. Okiwulidde? Siwagidde nti beekalakaase naye ate erudda batuufu. Omuntu ava eno nga bamukebedde. Lwaki abaana babeera mu kalantiini tebabateekawo nnaku 3? Ennaku 3 zikumala okulaba omuntu nti alina obulwadde oba tayina. Naye ennaku 14 ku muntu alina abaana, alina maama, alina taata, alina famire ye ng'ayagala okuddayo giraba, amaze emyaka 2 tagiraba, n'omuteekawo ennaku 2, njagala bannange munyige ku mitwe gyammwe mwekubemu mumanye nti singa ffe be bakoze bwe bati twalibadde tutya. Bannange abantu ba gavumenti mulekerawo okusibira abaana mu kalantiini. Abaana bakyali bangi abali e Saudi, abali mu nsi z'Abawalabu abaagala okudda. Mubalemesezza okudda, mbu mukyalina abali mu kalantiini. Abali mu kalantiini bakolamu ki ng'ate balamu? Ennaku 3 oba 4 zimala omuntu okumulaba nti mulwadde n'agenda. Tekitegeeza nti omuntu bw'omuwa emmere ye ey'obwereere olina kumubeezaawo ate otyoboola eddembe lye ery'obuntu. Bane gavumenti nammwe mweddeko mukyuseeko. Mwe ne muwa n'akakwakulizo mbu olw'okuba abaana bayimbye oluyimba lwa Bobi Wine, kati bya Bobi Wine biyingiramu wa n'abaana abadde ewaka. Abaana baagala kudda waka, tebabagambye nti baagala kgenda wantu wonna. Lwaki temubata ne badda ewaka? Era ki ekibabeezaawo awo ng'ate balamu? Bannange mutusaasire mutuyambe. Kalantiini ene Saudi Arabia, kalantiini we Saudi Arabia, abantu abajja mu nsi yaabwe Abasaudi Arabia abava Canada, Denmark, America, wa mu nsi zonna gye baali bamala mu kalantiini ennaku 4 ng'ate buli kimu bakibasasulira. Bwe balaba nga talina bulwadde gwe bavuga ne batwala ewaka. Uganda mwe musinga okutya ennyo obulwadde okusinga abantu bano abalala. Tuve eno ng'ebyuma byeno bitukebedde. Kye mwagala ogamba ebyuma byeno bifu, ebyammwe bye bituufu eby'e Uganda. Bannange gavumenti temuteeka bukwakulizo mu bya kalantiini. Ba politics mu kalantiini. Abasirikale bakuuma batya abaana ne bajja ne babakuba mbu olw'okuba nga bayimbye oluyimba. Bannange mweddeko. Bannange mukyuse. Ebintu byennyini bye mukola bye bigenda okuvumaganyiza gavumenti yammwe eriko. Bye mukola abantu. Mwe lwaki temulaba nti bye mukola bye binyiiza abantu ne mubivaako? Bannange mutuyambe. Mwataddewo essente emitwalo 45 ne tugamba okay, katugume embeera yonna tujja kubeera nga tukikwasaganya. Naye ate temuteeka bukwakulizo mu bya kalantiini. Temuteeka politics mu kalantiini. Omuntu amaze emyaka 2 talaba bazadde be, talaba baana be. Omusibidde awo ennaku 2. Abeera ng'era ali mu nsi etali yiye.
banne mukyuseemu gavumenti mukyuseemu abaana bangi bajagala okudda mubalemesezza okudda mu karantini zijjudde karantini zijjudde ababagamba nnaku 14 bali mu nnaku 2 bakolamu ki mwagala bamale kwezaalamu mulimu basekadaama ne bakadaama mwagala bamale kubeera omubesiigira omwendwadde abantu mubate bagende ewaka kalaasi kubanga bafeeno nga babakebedde ennaku 4 zimala nnaku 3 zimala omukebedde tayina mutagende gwowuliramu ebbugumu gwoba osigaza ekintu kitambule nga bano bwe bajja bano bwe bagenda bano bwe bajja bano bwe bagenda banaye gavumenti tubeegayiridde temuteeka bintu bya politics mu bintu byakudda waka tubeegayiridde kubanga era ne bwe tuba ne tukomyewo ekintu bwe kiba kyakwabika era kyabika omuntu bw'aba wakuvaako era avaako waba wakusigalako asigalako wabula munfe ku kimu bantu bafunye batya obuyambi kyokka kubanga Mr. Kadama kankubulira ekintu kino toyinza kuŋŋamba mbu olw'okuba ompa emmere ey'obwereere onsuuza ku buliri obw'obwereere oyina kumpamba kati abo bawambe babawambidde awo ekyo kiringa kuwamba abaana abo tobanenya kwonoona bintu bajja byonona kubanga beekyaye omuntu watuukira okwonoona ekintu aba yeekyaye n'abali mu eriya awo mufube okulaba nga mugamba gavumenti etwale abaana bajjewo abamazeko karantini kuba bajja bamalako emirembe kuba abakooyeewo balina amaka gaabwe ge basaba okuddamu omuntu alina amaka gasaba agenda wakaawe lwaki oba omulemera talina bulwadde pasipoti wazimuggyako kati tolanga omuwambye buwambi abo babawambye buwambi pasipoti lwaki muzibajjako mwazibajjako yes kakati mubate bagende ewaka kasita pasipoti muzirina banaye gavumenti yaffe lwaki muddira ebintu bya politics ne mubiteeka mu bulamu bw'abantu banaye mutusaasire tubasaba tubeegayiridde mutusaasire ffe tuyina ennaku yaffe tumala tuyina abaana baffe balwadde bazadde baffe balwadde twagala okuddayo okubalaba tumaze emyaka 2 tetubalabako ontuusizza e Uganda osibidde ewantu okumala ennaku 2 oba otegeeza ki nze mpagira abaana okwekalakasa kubanga ne webeekalakasa beekalakasa kituufu nnaku 2 ali awo atudde akolawo ki mbu olw'okuba omuwa emmere bannaye mutuyambe temuddira bintu bya politics biteeka mu karantini mutusaasire bwe muba bantu bakulu bannaye mutusaasire munyige ku mitwe gyammwe mumanye ekyokukola n'abasirikale abakuba abaana mukuba baaki abo be muleetedde emmundu okubakuuma n'emmundu babbi mwe bennyini mulema okukuuma ababbi ababba abatemula abantu ne mudda ku bantu abali mu karantini be mukuuma n'emmundu bannaye mutusaasire abasirikale temuyingira mu bya politics omusirikale toyingira mu bya politics kubiteeka mu karantini mutuyambe gavumenti mwe muvumaganya gavumenti yammwe salaamu aleikum wamma Mr. Kadama ensi bayusebo we bali kutuweereza naye nze ndabyeko vidiyo ey'abaana abeekalakaasa abava mu maani nga 12 nsobola ogamba okwekalakasa si ye solution yaakyo but nti nange abantu abamu kuffe bannange simanyi banyinza kinyonyola kubanga omuntu bw'aba asobodde n'okusasula emitwalo 8 gye bali mu ttuleega kati asobole okudda ewaka gwe tolowooza nti singa abadde ayagala jasi kugenda bugenzi Uganda kubeerako mu Uganda gwe tolowooza nti at least yandisigadde eno gy'abeera mu karantini w'omwomaani nga naye ali mu kufuna ssente ng'asasula omwezi nze sikkiriziganya nakyo kye baakoze ekyokwekalakasa naye baba bawulira nga kye kiyinza okubayamba ne bagenda ekaddeni sikirinako buzibu kubanga naye mu nnyumba y'omuwalabu mwennyini mwe tubeera tuli mu zikarantini ya myaka 2 kati omwana bw'asalawo n'asasula akasente ne bw'aba tasasudde n'agamba nti kati kanneeweeyo nzire ewaka bannange tukoye okutubeza mu bifo ebimu obwongo tuga ntwagala obwongo bweti twagala ntugende ewaka bw'oba wakasi kugenda nti ngenze mu Uganda ne bakutwala eyo just kubanga oli mu Uganda twagala tugende Uganda tugende ewaka ewaffe twagala tuwulire nga tuli at home si just kuntereka mu karantini for 1 month bw'aba baagala tutereka
tuve eno nga batubulidde nti mumanyi mugenda kubeerayo mwezi mulamba obwongo tutuule wansi nga obwongo bukimanyi nti tugenda kubeera mu karantini mwezi mulamba naye bw'ŋŋamba wiikisi 2 nenzimalako bwe nzimalako mba njagala ŋŋende ewaka tonziza mu folofolo mba njagala ŋŋende ewaka kati ebyo bireetedde abaana kubanga singa abaava eno nga babagambye mugenda kubeera wano mwezi mulamba ne baziba wiikisi 3 obwongo bwandibadde set nga bukimanyi nti tubeera wano wiikisi 3 tewali yandyekalakasiza naye bwe mubaterese si balwadde sibalina ki byonna ekyo kyekinjijjako wayi bawozambu ebifo tebiriiwo we bateeka ffe abalala abatannajja ate ne be balina eka babalemedde siraba nsonga ebabalemeseza sijjera abo okujjako nga balina bye babala ebyabwe nga bba abantu naye gavumenti etuleekemu bannange tubedde mu karantini ya myaka 2 okubeera mu nnyumba y'omuwalabu obanga ali mu karantini ffe bola atufuluma ebweru ng'ogenze ku dustbin kutwalayo kasasiro nodda munda n'ofuluma ebweru ng'ogenze kunoonya mwana muwalabu azungiddewa nodda munda kati bwe tubeera ate ewaka nga tutuuse ewaka twagala tubeere waka nga tuli waka si waka mu Uganda wabula waka ewaka ewaffe mu Uganda si gavumenti kututereka mu karantini zaayo so ekyabaana ekyokwekalakasa saakiwagidde sikyagala bate baba bawulira nga obulamu bwe beekalakasa kijja bayambako kwanza nyina mukwano gwange yava Saudi yava wa eno flight yasembyeyo okujja okuva UAE kwe yajjidde nangambye babbo bali Ntebe saidi z'Entebe nangamba wano Kereya ndabawo abaana bangi abaava mu Oman namugamba naye abaana abaava mu Oman nga bateekeddwa okuba kati nga bagenze waka nangamba bamazeeko era abamu babadde beekalakaasa naye jjo tebabatadde bwe beekalakasiza leero lwe babatadde kati mu Uganda buli kintu omuntu alina kumala kukola mputtu nampaka nakwekalakasa nakwonoona kintu okufuna eddembe simanyi oba abo abawozambu korona bano abaana abasanze ne korona simanyi oba bali balabye ku mulwadde alina korona kubanga olaba omuntu alina just ssenyiga mu Uganda osangamu tugambe mu famire omuntu nalwala ssenyiga leero bugenda okucenkya ng'abaana bonna balwadde ssenyiga omuntu wa ssenyiga akwatibwa ssenyiga ku makya n'atandika okufeekera mpaka kawungeezi naye ate ono korona yabadde akwata omuntu ku makya ng'ekawungeezi mufu olumu batulekemu abaana babaleke bagende waka kati olaba Mr. Kadamu omwana agenda kusasula emitwalo 8 abalala bali kusasula 85 nga kyafa kimu kugenda waka si lwakuba nti ayagala kugenda waka mu Uganda bamuteeke mu karantini wabula kubanga nti singa ne bwe kyandibadde kisoboka yandituuse ku airport n'agenda bugenzi waka naye sinsi waliwo amateeka nti teri kugenda waka olina kugenda mu karantini twagagondera era tulina okugagondera kubanga ge galiwo tujja zigenda mu karantini naye omuntu asasudde 8 ekyo kudda waka nga neeno gyali akyasobola okugumiikiriza ng'ate bw'akola essente naye bw'aba ng'akooyeeyo olwansonga tukooye munda bannaye ffe tuwulira tuli suffocated tukooyeeyo munda tulira twagala kudda waka tubeere nga tuli free nga twetaaya nga tewali atukuba ku mukono so twewaayo tusasule ssente ezo 85 gye basaba oba 8 kuba ab'omumaani bali basaba 8 ndoozi ab'e Saudi basaba 85 naye omuntu aba yawaddeyo asasula 8 ekyo n'agumiikiriza ne karantini si lwakuba nti twagala okubawa 8 ekyo si lwakuba nti twagala okubeera mu karantini wabula ebyo byonna tubikola tusobole okugenda okumiitinga famire zaffe abantu baffe naye bwe mba mbikoze byonna ate mmazeeko si ka mmere ya bwereere bannange eno gye tuli bagituwa emmere ey'obwereere kubanga ffe tugyefumbira gweweepimira ekumala gy'ogenda okulya tufuna emmere ey'obwereere kyayi tumunywa ow'obwereere ng'ate n'omusaala omanyi ogenda gufuna naye bwe tuba byonna tubikooye nga byonna tubikooye tetufaayo oba omusaala mu nsawo zaffe mweguli oba temuliimu wabula kyetufaako kimu ne ssente zimutuwadde ng'omusaala tuzisasule tugende waka ate n'otuuka ewaka ate mbu bakuzzamu oyo volongo olina korona paasipooti z'abaana bazitutte kati paasipooti zo batutte zaaki kuba nsimanyi nazo bagenda zikebera korona
Anna olowoozaamu gy'oli wakuye gy'oli wakutanye Omuwarabu afuuse Omuwarabu naye ne Uganda gye twagala okugenda Omunnayuganda laka naye afuuse Omunnayuganda. Ekyamazima twagala kudda waka kye kitusasuza ssente zino si nti twagala kubeera mu kalantiini ezo. Tuva eno nga batukebedde abaana bonna kubanga teri alinnya ku nnyonyi. Kino si kya Bannayuganda bokka, si n'Abafiripayini teri alinnya ku nnyonyi nga tebamukebedde. N'Ababangaladeshi teri alinnya nnyonyi nga tebamukebedde. N'Owomaani ne bw'aba agenda Dubai era teri alinnya nnyonyi nga tebamukebedde. Naye bwe tutuuka ewaka bwe baba basalawo wiikisi bbiri zo zennyini wiikisi bbiri nnyingi bw'oba oyagala kulaba muntu alina korona zo bbiri. Naye bwe baba basalawo tuweze wiikisi bbiri then it is okay. Naye ate bwe tuzimalako bakireke tugende ewaka tebongeramu bukwakkulizo bulala.